wonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera mukola kyamaanyi nnyini ddala fad projig emanya era nga ate nyongera okubeera nga ate mbanirizaako ya subscribing edda okola kyamaanyi nnyo ate gwotana okubeera nga subscribinga ate ka notification bell beera nga ate otekateekako ensonga za Bruno K no munnaye atowooza teyazzeemu n'abikola era nga watali kulwisa sigenda kubeera nga ate njogera bingi kankuterawo akatambi kano osobola okubeera nga tosharingirako abalala comment section always ebeera open ate video eno tandika nga olikinga oba video etandika na like then oluvannyuma tubeere nga ate tutambulira owamu ffenna soka mbaterawo obutambi buno ate oluvannyuma mbeere nga ate mbaterawo amawulire amalala mangi nnyo temumpaawo ne kati Bruno talina byeyanzina nsaana obyogera bakuba mbasagadde bosagiriveeyo talina byeyanzina mbw anzinako biki olaba talina byeyanzina mbw era naye katono omugambe rasta teekayo engalo kale nkuba fist gayamala dakika emu ebina bituufu era nange namulaba nga alina agaviri gatiisa ate nze we natiira saagala musajja nga si musale kasobola okukataba si kasale mba nkwenyinyala ekyo kyasinga okukwenyinyaza oyo muyaaye oyo rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nga nagolwa kwa sikumanyi naye singa nkumanyi nandikusindikira nonolaba nina na best friend wo gwayita best friend wo gwe nazina ngenda muzina bulungi naye yanzina bulungi ate ne rasta nina enamba ewano lwakuba ina omukazi gwazina kati saga kujjayo erinnya lye olaba saga kujjayo erinnya lye naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyo zina amatiza omukazi ate nga best friend wo kati oyo Bruno neŋŋamba ngenda kimugamba nemugambako nzina oli kati byebyo alaba kyaka wenzina olinja mutekamu ssente ate nga noli tasaba na ssente oli just otegedde kana akasajja ka Bruno katonda amuyambe nenze nebuuza where is that tatawe aliwa tatawa aliwa senga tatawa ayogerako naye bino byakola si birungi kyova laba tekagenda he doesn't move forward, he's just in one place olaba talina ssente akabonaabona weegana emisaayi gyo olaba and you think God is happy kati olaba omusoga ajja kuddeyo akaabe because nange naye sinamulaba nga etandikirawo kunsaba ssente simanyi biki amustakia biki ngaasaba era bya rent ngasaba bya rent era nenze nemugamba man rastadindako mala kutuuka ku ground olaba era gwe mubuuze sitalyangako ssente zange mpozi yalyako busente butini bwali mitwalo 400,000 yakuba esimu bwali bubi nnyo kanze namugamba okenze sisobola kusindika busente butini obwo but my dad can send you kati dadi wange namuwa kati nagamba dadi wange ngenda ziza era tazizangako of course ate okumanya Bruno musiru ate ne audio zino you can forward to him nze kenyinyi namugamba tukolenga threesome akimanyi I'm a bad girl samugamba nga tukole threesome katugo omukazi wagambira mukole threesome lwaki oyagala omuzaalamu lwakatonda nanyamba n'okunyamba puf safulira enagalwadde ate byoyogera bituufu nange nalaba ebiviiri sina musale gwe mubuuze we had sex oba mirundi emeka because yali wange ebiseera bya Christmas kati housemaid wange naŋŋamba omulenzi nono muyimbi ki ne ku Christmas ne ku church ne batakuyita kusaba ng'ali awo lawuzi aiddo talina byakola olaba kali awo mpaka neŋŋamba kana akayaye nina okejjako nenkalimba nina gye ndaga nga njagala agende nga ne sex webyoyogera bituufu akuba mulumu pup nga maze olaba kati nze nemugamba man rasta katukole ki katukole group sex threesome either ndete abavubuka balala oba abawala balala nga njagala oba ndete omuwala omulala amunuunenuuna asobole okukola ki okudda ngulu naye nga rasta wa so oyo gayi muleka bezisaana kudda omuswaza yamanyi there is karma bebamanyi nego manyi omukazi muyaye lwaki owaga muzaalamu ko kali kabaze ne kagamba kino ekikazi kiyinza okuba ki Europe kijja kuba kimpanga ssente visa biki kamanyize ndi mu bufuna bukadda abayimbi mbabaddemu nnyo mbamanyi bulungi so Bruno is just bano bagundi balawuze abaagala ssente boy sajja asabiriza oyo okumanya era lwakuba saga muswaza omuntu ojja n'okulaba omuntu enjala yali emuluma I have the videos wano
enjala emuluma tuguze bucket ya KFC omusajja nali ngenze mu kisenge oba nali ngenze kukweka bintu byange because I don't simumanyi so I have some gold there bichi sawa zanga njaga bikweka nga mu rasta ayinza okwagala okukozesa toilet eri munda bintu bikweke ngero okudda nga ne bucket inatera okuggwawo nembuza oli maid nemugamba WhatsApp story kiwano nadde bali nangamba ha rasta zenenjala abadde amiramira wano ng'ebintu bimutuga nengamba kajja nenjala I even have his videos one that guy I don't care my child is well tana chetaza Bruno never ate Bruno nothing Bruno anyway kamve kwa baba mazisa gakugera kasajjako kati kananga ategeere simwagalira ko ddala kati because nakoti kanjagala kanvuma kanjogerako wekadde ebbale nga keeyogeza hayi simanyi baby mama ki kandeke noli Vanessa nine message wano nga amuvuma biki bingi naye nja musindikira bategera akasajja kabi ate wekava okewana nze I'm like Davido I'm like simanyi Wizkid but those guys have money Diamond they take care of their kid gwe abaana bo balabirira ate okumanya kekaina n'okumpa ne sente z'omwana ne kagamba manyiki buli mwezi maybe I can give you some money nero akuba because I live in Europe Rosa you can't nzai nokulabira mwana nzeka but to make the story short nze kinyiziza Bruno njogerako koli cousin na cousin sister wange gwagalo zina ate namugamba cousin sister wange kati nakola ki agenda mbulira ebintu ebitakwatagana mbunze njagala Bruno mbu I still want him me anyway because of course namuzinamu sijamogerako bibi but nze I know myself nze such guys abo smart wire most of the time oba banzinamu oba nze mbazinamu kaba kamu bubiri busatu siddamu I change to new era bano boolaba ndi nabo kati benina contact relationship ya very strong omanya abo bantu bange either banzina bulungi nnyo oba nga twakwatagana nze I don't care my child is well tana kyetaza Bruno never ate Bruno nothing Bruno kati kananga ategeere simwagalira ko ddala kati because nakoti kanjagala kanvuma kanjogerako wekadde ebbale nga keeyogeza hayi simanyi baby mama ki kandeke noli Vanessa nine message wano nga amuvuma biki bingi naye nja musindikira bategera akasajja kabi ate wekava okewana nze I'm like Davido I'm like simanyi Wizkid but those guys have money Diamond they take care of their kid gwe abaana bo balabirira ate okumanya kekaina n'okumpa ne sente z'omwana ne kagamba manyiki buli mwezi maybe I can give you some money nero akuba because I live in Europe Rosa you can't nzai nokulabira mwana nzeka sorry mbade busy katini kakati nze duli we byavira wao gino yogera no gamba waliwo omwana biki nze nengamba no I want to clear this nenyonyo yo mukyala Hadija Kigozi ne mugamba nakutusako obubaka kati wadda mukola interview endala nina ne clips bo buli wano bonsanyusa tofaayo you are carefree tena kwagalako you are carefree kati nina best friend wange ali Uganda kati era twali tuwesindikiranga video nga mulaga nenga oli aseka nga gamba ono mukyala tamanyiwaako ono mukyala era omwala gamba nga buli video bwofulumya busesa kati era nansirikira olumba lwa kolaki lwa olimba nangamba ono guno mwaka tugugaddewo ono mukyala omwaka agumazeeko omukyala tatya omukyala nga alwana entalo kati ate nogenda n'oteekamu ebya looya kati awo ebyasirikira kati ate awe nalabira Bruno nga zize wuwo wakomyewo ku kitanda kati katandika okumpandikira ebimeseji byako but to make the story short nze kinyiziza Bruno njogerako koli cousin na cousin sister wange gwagalo zina ate namugamba cousin sister wange kati nakola ki agenda mbulira ebintu ebitakwatagana mbu nze njagala Bruno mbu I still want him me anyway because of course namuzinamu sijamogerako bibi but nze I know myself nze such guys abo smart wire most of the time
oba banzinamu oba nze mbazinamu kaba kamu bubiri busatu siddamu I change to new era bano boolaba ndi nabo kati benina contact relationship ya very strong omanya abo bantu bange either banzina bulungi nnyo oba nga twakwatagana osegedde ne kati Bruno talina byeyanzina nsaana obyogera lwakuba mbasagadde boziragiriveeyo talina byeyanzina mbwanzinako biki olaba talina byeyanzina mbuki era naye katono omugambe rasta teekayo engalo kale nkuba fist gayamala dakika emu ebyo nabituufu era nange namulaba nga alina agaviiri gatiisa ate nze we natiira saagala musajja nga si musale kasolo ku kataba si kasale mba nkwenyinyala kyekyasinga okukwenyinyaza oyo muyaaye oyo rasta olaba yayingira era ogwokubiri era ogwokusatu singa namwagala nga nagula kwa sikumanyi naye singa nkumanyi nandikusindikira nonolaba nina ne best friend womu gwayita best friend wo gwenazina ngenda muzina bulungi naye yanzina bulungi ate ne rasta nina enamba ewano lwakuba ina omukazi gwazina kati saagala kujjayo erinnya lye olaba saagala kujjayo erinnya lye naye nga ki twezina bulungi gayi muyonjo clean smart oguntu gwe gunene amanyi ozina amatiza omukazi ate nga best friend wo kati oyo Bruno neŋŋamba ngenda kimugamba nemugambako nzina oli kati byebyo alaba kyaka wenzina oli nja muteekamu ssente ate nga nooli tasaba na ssente oli just otegedde kano akasajja ka Bruno katonda amuyambe nenze neebuuza where is that tatawe aliwa senga tatawe ayogerako naye bino byakola si birungi kyova laba tekagenda he doesn't move forward, he's just in one place olaba